ekibiina kya National Unity Platform NUP kimaze okubeera nga kisensera Uganda yonna era General Museveni ng'amaze okubeera nga akitegeera bw'atyo pulaani ye ey'okuzza obuganzi mu Northern Uganda emaze okubeera ng'etegeerekeka wamu n'okwagala okuzza obuganzi wano mu Buganda ne Busoga. Jukira nti awo already baamugoba, kakati Northern Uganda nayo amaze kukitegeera nti Bobi Wine yonna agisensedde, abavubuka bonna bayimba kimu, people power, our power. Kati pulaani muganda wange byasiba byebikutuka, pulaani imaze okubeera ng'etegeerekeka wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo ngenda kuba nkubuulira akawonvu n'akagga ate muge tulinawo amalala muganda wange okuva mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission Wangadya nga akulira akakiiko ako amaze okubeera nga ategeeza General Muhoozi nti sisobola kukwetondera, nange sisobola ne bw'onontiisatiisa sigenda kubeera nga nkwetondera. Kakati munnange Muhoozi bw'atyo era mu bubaka bwe bw'ateeka ku mukutu ogwa Twitter ogwa X nga ayongera okukakasa ebimu ku ndowooza ze by'aba alowooza era nga ageza kukola diversion oba oli awo ku ebyo ebyawangadya ebyamuviirako okubeera nga amulabula ku kutulugunya abantu. Kati ayingizaamu obubaka oba oli awo bujja abantu ku mulamwa ng'atutegeeza nga bw'akyusizza erinnya lye era nga tayagala bannayuganda bamulemese Beyonce. Kakati munnange wano ku Uganda Atalagi nga bulijjo mu mikozese era nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali Entebbe Road Apartments omweri buli kimu ezitemyanga omuntu era nga mulimu ebisenge bisukka mu kimu, eddiiro erinyirira okuzaama ekiyungu. Kale osobola okuŋŋaanyizawo famire yo naddala mmwe ababeera e Bulaaya nga e Uganda bw'okomawo oyinza okwesanga nga amaka gaatabuka, abaana olina kukuŋŋaanya bakuŋŋaanye wayase wamu mansa wano na wali. Kati onoonya wo bakuŋŋaanyiza. Hillside View Apartments bwe ziri, osobola okubeera awo galinga amaka n'oyita abaana bo bonna n'obalabirako abo. Amasannyalaze tegavaako, wifi weeri, transport okunona ku airport wali n'okumpimpi awo. Hillside View Apartments Entebbe Road wali Ejjanyi kasita otuuke Namulanda Kitende Kajjansi buuza Ejjanyi ku kyaki. Timo Property Consultants Limited bano basaale nnyo mu nsonga z'okugula n'okutunda ettaka okukosa n'okuzimba. Bakubireko ate era nga ne Maintenance Palace bano balina solar systems, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi ate nga balina n'abakugu abasobola okuyamba ku installinga. Era bano osobola okubakwasa ekizimbe kyo ne babeera nga bye bakirabiriramu ebyo ebyamasannyalaze, ebyamazzi, solar. Balina amataala agasula security lights ez'omulembe ennyo muganda wange, zeeteekako zokka bwe buziba, zijjako zokka bwe bukya. Tebwogiteeka ku kkubaawo, yeeteekako yokka, teweetaaga kuvuga mmotoka kugwa mu batemu olw'enzikiza. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo mu bulango bw'abakama baffe. Mu bulango bw'abakama baffe nsuubira kubanga munnange otudde ntende era olindiridde nsobole okubeera nga munnange ate nkuyitiramu mu nsonga ezo nga bw'oziwulidde awo. Era ng'ensonga enkulu nga bulijjo nsooka na nsonga nkulu kubanga oyinza okuba tolina budde muganda wange wajagala owulire pulaani ya General Museveni okuzza Northern Uganda gye babadde nga batulimba nti nayo Museveni alinayo obuwagizi bungi nnyo. Muganda wange tabulinaayo. NUP yasenserayo dda era bunkenke bwennyini. Research babeera bagikoze osanga abavubuka n'obabuuza n'otambula ku byalo nga bw'otu bakola research abamanyi research basobola okutumayo ttiimu ey'abaana katugeze oba basoma ku university ne bagamba tukole research tulabe Northern Uganda eri etya mu politics bawagiraani. Kati abaana bagenda batambula babuuza ti kubudwa ne Museveni lwaki ongamba Museveni ekagwe naawe people power our power oba oyo kakubebwa ne Museveni otonna baana kumalayo kigambo Museveni olagabira Bobi Wine
Museveni takiwulira nakiwulira ng'oyongerayo ku mulala okusanga abakadde okulaba nga nabo kakati ekintu ekyo mu Northern Uganda gye kiri nnyo era nga General Museveni bw'atyo munnange amaze okubeera ng'aluka pulaani namutaayiika pulaani eyo wano ewaffe ekola naye ate abantu bagikola ki bagidibya bamala okutegeera ne babaleka abo alina abantu be balondobayo mu buli kitundu buli region kati katugeze nga bwolaba Nabbanja eri bwe yamulondayo babbalamu wane waffe mu Buganda Bakasolo n'abalala bazze nga gy'akozesa abo bo baba n'omusimbi muyitirivu nnyo era bwe batyo bagenda badyekadyeka abantu kati olwo n'asooka yeerimbika ne mu bakulembeze b'amadiini n'ab'ebiwanga n'ennono bw'atyo n'agenda ng'abazingazingako kakati awo enjiri n'etambulira omwo jjukira LC yali yazizingako zonna naye wano bagenda okugezako kulonda LC kyamulaga nti Nuupu yali egenda kutwala ebifo bingi nnyo mu kulonda kw'abakyala era bagamba mukomaawo okw'abakyala bakukomya mu makkati nga bibatamye muganda wange bagenda okuza lipooti nti gwe gy'obadde otwalanga emirandira gyo eri ku ground olowooza tebagiryawo dda kati ate bw'omala okukakasa nti kati wuuno ye chairperson w'ekyalo kitegeeza nga wa Nuupu ebifaananyi bya Museveni ate mu ofiisi babijja kubeeramu kiba kitegeeza nti oyolekedde okukakasa nga muganda wange n'abagenda okuwaaba emisango bakimanya bumanya nti kakati munnange obutakumalira biseera emboozi yaffe saagala ewanvuwe nga mpita mu buufu obwo nga bwe nkunnyonnyodde tutandika ne General Museveni pulaani ye namutaayiiko okubeera nga ate azza obuganzi mu Northern Uganda tugende tulabe mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Wangadya ne Muhoozi ate tusembyeyo Muhoozi ne Laavu wamu n'okugezaako okukola diversion nga agezaako kubikkirira ekyokutulugunya omanyi omuntu omutemu ne bw'asaaga abantu babeera beetamwa dda kuleka batemu banne be bamuwaana omanyi ekibiina ekya NRM njagala okukakasa nze nkakasa nti abantu abasingamu batemu balina emitemu era bawagira nnyo ebintu by'ekitemu be baawaabira abaana baffe mu biseera biri nga tubakava mu kalulu ka 2021 baabawangayo kyokka omwana wa neighbor n'amuwaayo nti oyo awagira Nuupu ne babatwala ne babatta naye nga bali comfortable ku bitundu era batukakasa ku talk shows ezaalinga ku TV ne radio nti abantu baffe baatubuulira be baabalondobayo. Can you imagine omuntu omwana wa Munawagira ekibiina ekikakasiddwa constitution era akakiiko k'ebyokulonda nga okakasa nti omuntu gwe yawagidde yabaddeko ku ballot paper ate n'omuwaayo nga olinga agamba nti no it's not his constitutional right kusupporting omuntu gw'ayagala kale kyali kibinya ate munnange abasajja bo tabanansonyi ne bajja ne beewaana ne ku TV ne ku radio nga bwe balina abantu baabwe abawaddeyo abaana babannaabwe ne bagenda battibwa kuba tebalabika. Mwenda yadde atugamba nti babatwala kugenda kutweninga amagye e Kenya naye tetumanyi eyo diversion kuba Mwenda tumumanya asabuka na kino nakiri saawa eno waali kugamba yaluzinga credibility. Tumanyi bulungi nnyo nti buli kintu kyonna akyogera era basing on a calculated move to manipulate naye nga tekigenda kusoboka. Ani gwe mugenda okumanipulatinga? Nobody, kubanga buli omu essaawa eno waali amaze okubeera nga ayoza ku bwongo. Teri gwe mugenda ku brainwashinga, teri gwe mugenda ku blindfolding, nobody. Abantu baganye. Kakati munnange Northern Uganda nze mbayoza kubanga yemu ku regions already ezamaze edda okulaga allegiance okubeera nga ziraga nti zamaze edda okwembracinga change, message of change. Bamaze edda okubeera nga baginternalizinga era muganda wange perception eriemu people power, our power. Uganda erina okununulwa bwe bati bwe babiraba byonna. Kati munnange General Museveni amaze okubeera nga alirizinga pulaani namutaayiika era nga pulaani gy'alirizinga mbu
ku defeatinga babaga nti omuntu ayagala ku defeatinga kitegeeza nti already bamu defeatinga kati agezaako kununula region already bagitwala yagamba nti ayita mu underground naye muganda wange eno method nope gye yajja nayo nzibu nnyo nti underground muganda wange yamufuukira underground yagamba nti yayita eri mu underground mwe mubeere ni waggulu muwoza oye kumbe bulijjo yawoza oye ng'eri abaana olwedde baamuyeekedde dda yababuulira gy'ayitira mu mikwesese kumbe bye bamusinga okubeera nga bagimanya kakati munnange General Museveni pulaani ye neno pulaani ki ndaba senga buddemu kuba pulaani yagikolakola dda wano already ne bagikuba kakati ali mu pulaani enkadde naye probably kuba neyinza okukola titumanyi naye nga ebintu bingi nnyo bibalaga nti eno pulaani tejja kukola kubanga already ebintu byagezako kubagamba mu pulaani eyo still waliwo ebibuuzo bingi nnyo nga bwe ngenda okubeera nga nkuyitiramu gwe muganda wange ampuliriza kakati nga bwe nkutegeezezza nti Northern Uganda ebyo bya General Museveni omutwe kuba akimanyi bulungi nnyo nti wano yagobwa Busoga yagobwa kakati Northern Uganda kiyinza okuba nga kigenda kukyukamu nnyo era protest vote muganda wange abavubuka basiiba bebeera saidi zeeyo kati eno nno munnange alina pulani namutayiika Museveni gyewali badde oyitanga Museveni's political strategy pulani ye namutayiika mu byebufuzi okubeera nga afunza addamu okununula Northern Uganda anti bagimutwalako dda kakati munnange olaba ne baakena be balwana ng'ate baali bamanyi yaabwe naye nabo balwana babosi mikyo tiimu akasente bakakubye naye abantu bagaanye kakati munnange waliwo State Minister owa Northern Uganda Dr. Kenneth Omona ono yamaze okubeera nga akakasa General Museveni ne Museveni alabye kuba abasajja bagenda mu kuba ssente alina okusaasaanya ssente mpitirifu naye ekyewuunyisa ssente zaamwe wa musolo ssente zaali badde zikola ebintu abantu bye bali badde balabirako ne bagamba ye Museveni waffe waakiri ye asalawo azikozese aziwa abantu abamu abatono abo bagaggawale babbalamu ba Nabbanja ba Omona Kenneth n'abalala bagaggawale nti bamulimba nti bakola mobilization so nga ate mobilization yali badde esinga nti abantu balaba oluguudo balukoze abantu balaba essomero lyabwe erya gavumenti zimbe bulungi nnyo abantu balaba health centers already ziyimiridde ku mitendera gyonna oba okitegeera abakyala balaba balina bye bazaalira ebintu ebifaanaganako ng'ebyo era n'ojja n'obagamba nenakoze kino na kino naye waakiri basalo baziwa abantu obuntu kakati munnange nti ono Dr. Kenneth Omona State Minister for Northern Uganda kakati ono bwatyo y'omu ku abo abamaze okubeera nga basomera mu General Museveni nti beetaaga okwekwata abakulembeze mu Lango sub-region era nga bano bwe bagenda okubeera nga badisikasinga nabo bute bwe bagenda okubeera nga bakwasaganya pulaani eya General Museveni era nga already bamaze dda okubeera nga bayisa kye baayise presidential executive order presidential executive order number 3 eya 2025 kakati wanange kakati mu exercise eno mu presidential executive order biki ebirimu mu order eno executive order eno newankubadde nga tebanna bakubeera nga bagipublishinga bakukuta nayo naye ensonda nga zimaze okubeera nga zigisomola zitugamba ki nti eno erabanga ekitundu ku pulaani ya General Museveni namutayiika okulaba nga Museveni bakakasa nti region eno Northern Uganda emubeeramu 5 kubanga opposition naddala particularly Bobi Wine ne National Unity Platform bamaze okubeera nga munnange bagaininga support
balina obuwagizi bw'amaanyi nnyo mu Northern Uganda okusinziira munnange ku insiders, okusinziira ku ground. Biki ebiri ku ground? Kugambye nti bakola research, bagenze mu butale, bagenze bagenda okulaba nga abantu nga boogera kabubi obusungu. Kati nga balina okubeera nga badevisinga means, kati alina okuta abasajja be n'ayita Dr. Kenneth Omona, Minister for Northern Uganda, n'abalala basobola okubeera nga bitunulamu kiki ekiganye bannange. Lwaki Budwene erinnya lituluwulira nnyo sayidi ze? Mukakasa tulinayo obuwagizi nti kyetaagisawo pulaani, ate pulaani etegeeza kasente. Naye nange sibeera nze nga ndi minisita mu gavumenti ya Museveni nga ndaba ekintu kigwa ne sizikuba, nange nkusomeramu pulaani. Kusomeramu pulaani kubanga era ne bwe segikusomeremu nze Balama gy'agikusomeramu. Kati nze ate nga nze omuna nze ava mu Northern Uganda ate tuwulire nti Balama Barahagala ate yakwasaganya mobilization oba mu Northern Uganda. Nange awo nkusomera pulaani namutaayiika. Ntera okugamba ngulira presidential jet nyanguwe, mpa presidential jet y'omubenga mwentambulira, ntuukengayo mangu, nkomengawo nkuwa obubaka, n'ensooka ne neeyagalamu okwo. Naye kakati munnange, okusinziira nga bwe ku nsonda ennekusifu nti bagenda kuba batuuza meeting ne ba leaders mu Lango sub-region badiscussing ku implementation of Presidential Executive Order number 3 of 2025. Kakati okusinziira munnange nga bwe kugambye nti bano bagenda kwogera ku kimu meeting eyo, bagenda kwogera ku nfuga, engeri gye bafugwamu governance, boogere ku security, obukuumi, boogere ku resource allocation, kiraba, boogere ku resource allocation nga core pillars nga bwe mbikubuulidde awo ze mpagiruwaga ze bagenda okubeera nga boogerako mu executive order eno, era nayo byebirimu byebirambike muyo. Naye kiriwa ku byogwo byowulidde kye batakolangako, kubanga era bye babadde bakozesa okweswaza mu myaka 40 bwe twogera ku governance ebadde puwa nnyo, zero negative. Security Museveni bwe yawamba eno ng'amaze oteeka olutalo eno ewaffe n'alwolekeza abantu beeri, era okukakana bali mu IDP camps, okukakana ettaka lyabwe Salimu Sale abadde bwe kiba nti Salimu Sale abaddeyo ebbanga lyonna abadde ng'akola ki? Era yeewaana n'abagamba nti ettaka limugamba bano lye balina nga balalo gye balinaga nti twali bagulako dda, n'abagamba babatwala babakunganza mu IDP camps, kati nga babatuukirya kinnoomu nga baagala kukugulako ttaka. Jjukira oli mwavu, otunda kukana bali baguzeeko lyonna. Kati galumba Kalamojja Salimu Sale onompulirira. Kakati governance, security, resource allocation akati ojagenda okwesanga kati bitundu nga Kalamojja katugeze nti balina gold mungi naye tebafunamu, nti omusolo bagusasula naye tebafunamu. Kitegeeza nti sente zikolawa bo kugamba be bafuna ekitono bafunamu kitono nnyo. Kati bano babeerabira babateeka mu lutalo ne balubeeramu ne babeera mu mbeera eyo. Kati saawa eno executive order yeeyo erimu ebyo byebyo bagenda okubeera nga bakola ku governance, security, resource allocation. Kakati Bannayuganda mulina okubeera nga mutegeera ebintu ebimu. Myaka 40 bwe kiba nga obunafu bwe buli awo ate nga byobadde olimu, otugamba security y'amaanyi nnyo, ate otugamba gavumenti eno efuze bulungi nnyo, kati ate otugamba nti oli mu kukulaakulanya ggwanga, olemereddwa ogabanya resources evenly mu Uganda yonna. Kitegeeza waliwo minzaani gye yeekubidde mu resource allocation.
si wano mu Buganda, si mu Busoga, si mu Northern Uganda, uwa kubanga n'abalala bakaaba uwa abantu bagamba nti ku ggwanga ery'omulirwano abantu bwe bagamba gwe kakati munnange Dr. Omono ono nga bwe nkugambye nti trusted ally nnyo owa Gen. Museveni era amuwuliriramu nnyo nga bw'olaba Bannabbanja Babbalamu n'abalala bonna era nga engeri gyali nti munnange native owa region eyo nti mwana nzaalwa bweri mu Northern region kati Gen. Museveni nga bwe yalondobayo abalala bonna n'atimba n'abateekayo ng'ekiguumaaza mu regions endala zonna be yalondobayo nga bwe mbadde nkunnyonnyodde kati n'ono naye bw'atyo amulondobyeyo agenda kubeera nga munnange amuteekayo era kugamba olw'okuba nti kati abantu bamukkiririzaamu nnyo kati asuubira okuba nti kwagenda okusinziira areclaiminge political ground agezeeko kuba nga akola ki ng'akakata ku ground ng'amaze okubeera ng'akakasa nti ddala kituufu kirabika akuuma lubugo lubaale mubbe kakati munnange gavumenti nga bwekyali mu njoge mu kubeera nga badisikasinga ensonga ezimu kati nga okabufuba obw'okulaakulanya eggwanga n'okulaakulanya regions kati nga bw'obudde mu pulaani ye yonna mutayiika gye batutteyo okusobola okubeera nti jjukira nti pulaani yandibadde nti ya gavumenti nga gavumenti bw'ekola nti abantu basasula omusolo balina okulaba nga ebintu byonna bitambula bulungi nnyo obuweereza weebuli service delivery naye kati bano eva bamanyi okwekwasa temwalonda bantu bawagira NRM mwawagira banu kakati kyensonga ki temulina masannyalaze temulina biki kyensonga lwaki neddaamu ziggwa lwakubanga balonda bannuupu neddaamu zigenda okujjamu enjatika kati nga yisimba ddaamu abantu balina okuba nga batunuulira ebintu ng'ebyo babuuze nti ddala kituufu tetusosola musolo gavumenti ebyokulonda omubaka atakwatagana na gavumenti bigikwatirako wuwa kubanga kino kirala nakiri kirala okitegeera naye kati munnange engeri kiri nti omuntu abeerawo ng'avuya buvuya naye gye emyaka 40 NRM Gen. Museveni bavuyiza nnyo ate badibaze nnyo eggwanga lino kubanga pulaani bwebanga pulaani yeyatandikwa pulaani tekyukako batwali badde katwogera ku bintu birala nnyo bali badde twogera ku bintu birala nnyo mu nkulaakulana nga naffe tuli ku siteeki eya waggulu ennyo nga tuvuganya n'ensi ezimu kakati eziri ku mitendera egy'ebyenfuna egya waggulu ffe gye tutasobola kubeera nga tumanya tukyali kujja kugina egyaffe wano wansi parish development model bakuwa naawe olimeyo wali okole simanya biki naye ate nga ensi endala muganda wange zaavaayo dda ziri ku bintu birala eyo baamalirizaayo dda balina abagagga bayitirivu wano tulina abaavu bayitirivu kubanga tosobola gaggawalira mu gavumenti ya Museveni in fact okugaggawala kiba kitegeeza nti ogenda kuba mulabi wa gavumenti bakutya kubanga ekigendwa kyakweremeza mu buyinza ate omugagga tafugika abajja kufandinga abayeekera kati balina okukakasa nti buli muntu yenna okuba n'akawumbi alina okuba nga bamumanyi akola ki bw'okola bizinesi ey'amaanyi olina oba kampani y'amaanyi balina okuteekamu olina obbawamu shares bw'ogaana ogenze ebyo mbyogera ababiinako obujulizi babirinako obujulizi kubanga bw'ojja kwebuuza nti kakati obijjawa naawe wojja byombuuza gye mbijja nange wenzija byenkugamba kakati munnange nti okwekwasa ebyo bugitwale nga olukujjukujju gitwale nga calculated move okusobola okuzza emitima gy'abalonzi tugenda mu kalulu ka 2026 naye wakubadde biwanvuye nnyo naye nina okumalayo byonna kubanga tetulina budde ate budda mubiri nti nabyo tubireetinga mbuuzi yeemu kakati munnange abantu bo bagamba nti ekituufu musobola okuneutralizinga abo abakulembeze abakadde abagwedda ku mpagala
abayala abatalina kye bazza bagamba katuliyeko bye tulyako naye abavubuka temugenda kusobola kubeera nga mubakola ki muba manipulating temugenda kuba controllingira ku remote na birimbo byammwe akaseera kaweddeyo teebereza omuntu watuukira okuba kati nga pulaani gy'alina ng'oli tugenda mu campaign kitegeeza abeerayo ebye era protest vote bwe ne boolaba basuubira okubeera nga bayiwa amagye tusuubira okuba nti ogenda kuwulira emiggo mingi eyo nti ba polling agents babakubye n'abalala ng'amagye geefudde amagye ebyo mugenda kubiraba wano kubanga bakimanyi bulungi nnyo kiki ekigenda okukola ki ekigenda okubaawo internet bajja gijjako amasanze bagajjeko na buli kimu amagye geefuge buli kimu ekyo tukimanyi naye tujja kuba tumaze okubeera nga tukola tusuula kibayita protest vote era n'oba kitegere nti ensi ekoze eki kati ekijja kijje kakali munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo tugendeko mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu tugendeko mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu era wano nga Mariam Wangadya in action owa Uganda Human Rights Commission bw'atyo mu ngeri ey'okuguguba mu ngeri ya defiance agaanye okwetondera Muhoozi kubanga Muhoozi yabadde akakasiza mugambye nti olina okunneetondera oba si kyekyo muganda wange saagala kumpandikira ebiwaliwo bya kisirusiru ebyo mbu nnina okwetonda ku kutulugunya Edi Mutwe n'okumusalako enviiri n'ebirevu saagala kuddamu okumbulira bibaluwa ebyo bya kisiru kumpandiikira nja kubasibira bwereere era mulina okunneetondera kati Wangadya n'amugamba munnange nze ndi ku mulimu gwange sijja kukwetondera ndi ku mulimu gwange si gwe yagomba waliwo abantu abagambye nti ate yagukuwa era yooli taata bwe kati munnange bajja kugoba wandibadde weetonda kakati newankubadde nti oyinza okugamba nti kale formally Uganda Human Rights Commission yabadde yina okuwanguwako kuba nti ekolerawo ddala statement olw'ensonga nti abantu baaluzinga ddala trust okubibaddengawo naddala kubaawambibwa abannuupu abaabuzibwawo mwalaba lipooti ze baawa n'engeri gye boogera ku kibiina ekya National Unity Platform nti abalafubanira enkyukakyuka bakimanyi bulungi nnyo nti akakiiko ak'eddembe ly'obuntu already kali ku remote eya General Museveni naye kakati nga bwe nkugambye nti mu mbeera eya bulijjo okweggyako blame nga bw'olaba kati Dolo bwe yasala mu Supreme Court n'agamba nti kooti y'amagye tesaanye kukola ki kubeera nga esalira aba civilians emisango naye ate n'agamba nti naye esobola okugenda mu Parliament ne bajjayo amendment bill ne baddamu ne bagikolamu adjustment ne bagizzaayo mbu neefuna amaanyi ago nebeera legalized mu constitution ng'alinga eyabawa go ahead kuba kati essaawa eno we tuli kirabika bwe muteegendereza kooti masho erabika eyagala okubeera kati nga ye kooti kumpi enkulu wano kubanga eyagala obuyinza kumpi busukka ne ku kooti enkulu kati nekitegeeza nti already in fact yali Amuriat yayogera ekintu ekyo Oboy Amuriat yagamba nti Dolo yayagadde kwenaazaako bwenaazako ku ngalo kutwenaalizaako ngalo naye already yamaze dde okutuwaayo bwatyo bwe yagamba naye ng'ate era kyali kituufu kakati n'akakiiko k'ebyokulonda still kabadde kalina okuvaayo mangu kwogere ku kintu ekyo ffe tukyeggyeko tebatugamba nti twalaba ne tukola ki ne tusirika ensi yonna ku international scene baleme kubeera nga batulabanga naffe begamba abaembulesinga impunity oba nantagambwako okitegeera kakati bo ne bagenda mu maaso ne bakola kye baakoze ne bawandiika ebbaluwa era nga bagamba CDF alina okuliriizinga Edi Mutwe oba si kyekyo ajja kufeesinga consequences naye n'abaddamu n'abagamba saagala kummanyiira saagala kumpandiika ebbaluwa bya kisirusiru saagala nja kubasibira bwereere kakati munnange omusajja Muhoozi ku myaka 51 gy'alina nga akakasawo era nga bagamba tebalina okubeera nga bamwetondera olw'ekibaluwa kye bamuwandikidde ekyekisiru Wangadya n'agamba nti ye tagenda kubeera nga yeetonda kubanga ali ku mulimu gwe era bannayuganda ne bakola ki ne bamuwagira tetumanyi kikiddako kati tulinze omulimu gwe
kuyinza okubeera omuganda wange essaawa eno nga guli mu lusuubo okusinziira kubanga bano tebaswala abasajja baasigala kuswaza buswaza tebaswala ate ebiseera ebisinga obungi omuntu omu ayinza okugamba mwe kati nze waliwo bisikiririzaamu kubanga nze mmala kulaba karakita mu muntu nti kati bw'oyinza okulowooza nti Muhoozi nti oba kati bali bakolagana naye Muhoozi ye nga ye mulaba narcissist ye muntu kwegamba eyeerowoozaako yekka era n'abo abalowooza bakabanda abawoza nsimanya ekibi kiife kyonna kyonna kyakola toyinza kwogera kintu kiyinza tukyayisa Muhoozi bagamba nti akaze kafiira ku mugumba General Museveni yatukakasa dda talina muntu amanyi bantu be naye yekka talina gw'amanyi kati bano bonna mpeekera naye nti ye nga ye Muhoozi mwe muyinza okumulaba awo ne mulowooza nti abali nabo nga bali awo kugamba buli gwe kituukako kati nga mu palamenti oyinza okwesanga Tanita naye ali awo ku bunkenke esigedda muzirire ku bunkenke bonna bakulayi gye bali kuki ku bunkenke nti waliwo w'oyinza okukoma ne bw'oba ofera oba ne bw'oba olaga ebintu ebitajjansa olina w'olina okukoma kati bw'osukka limiti ate kati oba oyanuse obuziina bwonna oba weeyambudde kuba kati omuntu ayinza okwambala empale katugeze nga njulifu oba panti oba nika nga njulifu n'atambula nga teri afa ino omulaba anyirira nga alina nika y'enjulifu naye kibuyaga n'ajja n'abikkula oba ekiteeteeyo oba kiki kyonna oba ekkanzu oba ki n'egwa n'asigala mu kapale akapale kaggwayo dde ono omusajja ow'ekitiibwa bw'ati ayambala paati efaanaganako bwetyo yonna eringa ekisiimuula paati eyali enjeru omukazi ono ayambala empale erimu ekituli nika erimu ekituli kati tandika okwewuunya kati so baba ayambadde wano yeesaaniise tuba tulabanga okay teri ateebeeza nti ebijja ebiri munda eyo naye kasita empewo ebikula tulaba okulaba amakudde tulaba bikire tulaba ligata tulaba akabina nga bakatunga empeso kano kalimu ebinnya ebyo byonna tubiraba kaakati Muhoozi byayogera bireetedde kwegamba oba oli awo n'abo abalala abali mu institutions endala okubeera nga batya nti ekwakiri ino tayogerayo akola ekintu kati nga Uganda Human Commission erina okwogera bannange akola ekintu nga poliisi erina okuvaayo eyogere naye poliisi ne bannange kati kiki ate kati tutandikirewa naye kirungi nti avayo n'agamba nti ye ebintu bye kakati munnange jjukira nti bino byonna ng'amaze okubeera nga Muhoozi alumbagana wangadya ng'atiisizza okubeera nti nno ajja kubakolako tebaddamu kumuwandika ebyoli akisiro banya okubeera nga bamwetondera byaze oluvannyuma lw'okubeera nti yabadde alabudde oluvannyuma lwa officials okuva mu European Union okubeera nga basenkanye Bobi Wine era nga bwe batyo nabo batendereza nnyo nga aba European Union okubeera nti Uganda Human Rights Commission boss wayo yavuddeyo n'adifendinga eddembe ly'obuntu kakati munnange okuwaga okukyagenda mu maaso kubanga ne Bobi Wine bodyguard we omulala yawambiddwa era byonna bikyali awo kakati munnange eyo nga tuvuddeyo tumalirize ne Muhoozi akyagenda mu maaso kati bino byonna bimaze okubaawo kubanga jjukira nti Muhoozi kati ye topic ekirungi nti bwe tuba twogera ku nkyukakyuka byonna byakola tebimuleetera buganzi okoleka eri abo era ab'embuleesinga obutemu kubanga naye kennyini amaze okukkiriza era omusaayi agutadde ku ngalo zakkiriza nti nvulubanya omusaayi guno naye yes this is what I am kino kyendi era bonna beesifuza abakola byonna ebyo nze abalagira naye kati omusajja yatuuka n'okugamba nti ayagala kutta abantu abasinga Ankowe Kagame be yakatta n'agamba nti taata we yamugamba UPDF agifuule killing machine muganda wange kakati munnange Muhoozi yakidde omutimbagano ndowooza ng'agezaako okulaba nti kati ateekawo ekibuuzo ekirala engeri ya diversion kwegamba manjukira nti kati alina abantu abamufollowinga bangi bwe bali mu kakadde kamu nga mu 10 eyo n'omwezi ogwo naye ng'agezaako okulaba nti
at least akakanyako ndowooza abuza yabadde ku social media n'ateekako kubaka olunaku olwokuna akawungeezi n'agamba nti yakoze okulangira n'agamba nti akyusiza erinnya lye era nga okukyusa erinnya lye yagambye nti guys don't spoil my chances with Beyonce. Kitemugeza kukunyononera kakisa chances mikisa gyenina chances ez'okubeera nti yeewangulira Beyonce. My new name is Mike Kane. Erinnya lyange eppya nze Mike Kane. Please don't come speaking too much Luganda and Lunyankole. Kitegeera agezaako kusangulawo kiri eky'Olunyankole kyokka kati ataddeko n'Oluganda. Don't come speaking too much Luganda and Lunyankole around me. Tindi kubamanya, sibamanyi. Naye kwegamba newankubadde nga agezaako kubuzaabuza, damage already eba yakoleddwa dda. Ate era ensi muganda wange kati omuntu nga CDF era still eyo comment bagirabira ddala nga kwegamba bwe tuba tugendera ku mutendero gwa CDF eba yakijega. Kye kigambo kyenyinza okukozesa kubanga tebakusuubira. CDF alina okuba omusajja owa respect ennyo era nga buli kintu kyonna kyayogera amala kukibala. Tayogera kino kati kikale kireetinze. Kakati bo abantu bagamba nti muganda we Katonda ali mu kubonereza muhoozi. Abantu abasinga tebakimanyi. Mbu singa Katonda munnange akuggyamu amagezi n'okutegeera, kiba kitegeeza nti oba ofuuse useless mu public okusinziira ku comment z'abantu bw'ogenda ku mutimbagano bantu bye boogera ebyo. Kakati munnange era bagamba nti muhoozi ayinza okuba nga kituufu yakolemerwa era nga yalogwa abaana yamuloga nti emizimu gy'abantu bebaze nga batulugunya ne bebatta gyonna girimu kumunoonya kumuyigga gimukolako era saawa yonna gigenda kumunsuula eddalu. Abantu bwe bate bevoogera okusinziira ku bubaka bwa muhoozi era ebyo munnange bisoma butereevu ku mutimbagano ogwa X. Alright, sigenda kubeera nga munnange ensukka wana tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulaginga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.